Dr. Stella Nyanzi yaloopye omusango mu Constitutional Court, kkooti etaputa ssemateeka, nga yeemulugunya nti etteeka mwe baagala okumuwaliriza okumukebera balabe oba mulamu oba si mulamu lityoboola eddembe lye. Omusango ogwo gwamaze okuteekebwayo mu kkooti olw'eggulo. Dr. Stella Nyanzi bwe yamaze okuteekayo omusango mu tteeka etaputa mu ssemateeka era olw'eggulo n'ateeka omusango omulala mu kkooti eno eya Buganda Road ng'asaba omulamuzi ayimirize okubuuliriza kw'abadde ayagala okukola, kubanga etteeka mwagenda okukolera okubuuliriza kkooti ya ssemateeka yegenda okulitaputa. Omusango ogwo omulamuzi atuwadde ennaku nga 7 omwezi ogw'omukaaga okuwulira okusaba kwa Stella Nyanzi okuyimiriza ebyo bye bagezaako okukola mu kkooti eno eya Buganda Road.